Okusooka kwa byonna twagala kwebaza Katonda olw'omukulembeze w'eggwanga ekitibwa kyassa mu Katonda. Teri muntu amanyi ssanyu lyenfuna ng'omukulembeze ayogedde n'ajjayo n'olunyiriri lwa Bayibuli. So Bayibuli yagisomye n'agamba omuntu kyasiga kyakungula era asigira omubiri alikungulira mubiri. Ku nsonga ekwatagana n'engeri gye yayogeddemu abantu baali basuubira of course ebintu bibiri. Ekisooka nga kikulu nnyo era nga kiri ku mitima gy'abantu masinzizo in general. Tetwogera ku kanisa yokka naye amasinzizo in general. Ekyokubiri kyabadde kya masomero naye amasomero gabadde gadisikasingiddwa nnyo era nga abazadde bangi bali bagamba tebalina ssente bwe kuba nga baana bonna kuddamu nga kirabika tekiri applicable. Naye era n'endooza yakireese bulungi nannyonnyola nti ba candidate classes ate ndowooza waliwo akaseera ak'okweteekateeka okutuuka mu October 15th. Nolwekyo ekyo kyanukuddwa bulungi naye mu byasinze okwanukulwa obulungi kyekyamasinzizo. Amasinzizo nnyumba ya Katonda. Ennyonta ebadde mu bulamu bw'abantu emyoyo gyabwe gibadde gibaluma ffenna emyoyo gibadde gituluma ffenna tubadde mu bulumi. So nze nasanyuse nnyo mu kisibo kino kye tulimu eky'ennaku 42 Katonda yayanukudde ekitundu ky'essaala yaffe kyayanukuddwa kubanga kye twabadde twagala ekkanisa okuggulawo. In particular kati nga njogerera kkanisa kubanga ekkanisa mbiri gwa Kristo ate nebanga eggulwawo nga tewali bukwakkulizo ebibadde biwandiikiddwa ne badde byogerwa nti abantu bajja ku downloadinga app bajja kuba amasimu. Obukwakkulizo tibwabaddewo bungi. Obukwakkulizo bayogedde bwebwo obwa bulijjo kugoberera SOPs era kyenzikiriza nti ekyo kiri mu order wadde wano ku sort media tugoberera SOPs. Nolwekyo ne mu masinzizo kisoboka ne mu business endala ezaggulwawo zonna kize kikolebwa bulungi. Bayibuli teyogera nti ekkanisa epimirwa ku numbers nti abantu balina kubeera mitwalo na mitwalo okwogera ku maanyi g'ekkanisa. Bayibuli yeyogera mu Matayo essula ya 18 olunyiriri lwa 20 nti oba bannamwe babiri oba basatu bwe baneetabanga mu linnya lyange nange naabanga wakati wammwe. Matthew chapter 18 verse 20. Jesus himself said that if 2 or 3 come together in my name I will be in their midst. Amakulu gaakyo nti omulamwa gwa church gwe gusinga obukulu mukuŋŋaanye mu linnya ki kiki ekibakuŋŋaanyiza. So abakuŋŋaanye nga bakuŋŋaanye ku lwa Katonda nga bakuŋŋaanye mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'ensanvu nnene kubanga Bayibuli egamba nti if 2 or 3. Amakulu gaakyo nti ekkanisa teteekeddwa kunyoomebwa. Twawulirako emabega yali ayita ekkanisa obukanisa ng'akozesa olulimi oluvuma naga nti era ogenda ne weewuunya tekaweza eka kali mu kyondo mbu bujja kugwayo ng'alaba yayigulize. Ekkanisa eri mabega wa muzikiti akakanisa nga abuyita bukanisa simanyi kye yali asinziirako naye ekkanisa eba y'amaanyi nga muli aba omu babiri kanisa etandise owookusatu kanisa eri mu maanyi. Yesu abeera wakati w'abantu babiri basatu ng'abo abeera wakati w'abantu 3,000 ng'abo abeera wakati w'abantu 1,000 oba 10,000 oba miliyoni. So ekikulu kwe kumanya ekinyusa ekibakuŋŋaanyiza muzze ku linnya ki. So si lw'abana abeegulumiza abeewadde ebitiibwa abayinza noga nti nze nabayambye mulisobole okukuŋŋaana. Essinzizo likuŋŋaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So nze nebaza His Excellency olw'okuggulawo olujja olwo olw'okugjawo envumbo. Ekkanisa mu Uganda ziri mu mitwalo na mitwalo naye ekkanisa ziri mu bantu okuva ku 2 3 10 15 23 5. Kanisa nyingi nnyo ezitaweza abantu 7. Abamu kibakosa nti balina abantu abasukka mu 7. Abalala kibakyalenjinga nti namba gye bakkiriza okuggulawo tebagiweza tebasuubira nagiwezamu akaguno.
balina abantu abakulu 10 8 7 15 3 5 ensanvu tennaba kuwera. So eze kanisa ziteekwa okubanga zonna ziguddewo era nze nkubiriza bannayuganda bannange twebaze Katonda, abasumba twebaze Katonda, abaweereza twebaze Katonda, mu central, mu eastern, mu northern, mu western Uganda yonna twebaze Katonda. Amakanisa gaggulewo ekirungi gwe yagaggudde with immediate effect. Tiyagambye nti nago galinda nnaku nga bwe yagambye nti amasomero galindeko nga 15 October with immediate effect. Era nzikiriza nti olwaleero abantu bagenze dda mu church nga bobuzavinga SOPs okufukamira okuwanika emikono okwebaza Katonda. Nkisanyukira era abasumba bonna mbakubiriza okugenda. Wabula abakkiriza tubategeeza naye ate ffe tuze tubateekateeka abakkiriza ba House of Prayer nti Mukama ekisa kye yatuwa ne tubanga tuli bangi ate n'atuwa amagezi ne tuteekateeka nga abantu temanyi na kye tuliko ne tukola radios ku speed ate nga nyingi ne TV n'agirinyisa paka ku DSTV. So ntegeeza abakkiriza tewabaawo alimba munne nti kukana ne waliyo service kyaki baziguddewo naawe okimanyi nti n'emikwano gyo bokka boolina kukana ligwasabirayo basuke 10 kakati olw'ensanvu tunagitolako tutya. So tubakubiriza okusigala nga bwe tubadde tusabire ku radio tusabire ku TV night prayers zaffe Sunday services zaffe. Abantu bali balooza nti tulwayo ku Kanani kubanga ndoza bujingo bwalaba abantu nga bali awo abeera excited taagala kubata naye mu kirabye emyezi 6 mbeera mu studio nga sina gwenda bano ne tutwala obudde bwaffe okuva ku ssaawa nnya paka ssaawa 10 kubanga nze service saagala kunazaako saagala kumanyira Katonda. Bwe tuba tukuba praise ebeera maximum, bwe tuba tukola worship abeera maximum, bwe kuba kwebaza we maximize that, bwe kuba kusaba tukimaximizinga, bwe tuyingira mu kigambo kiteekwa okunoga. Akooye nga atuleka naye tetuleka nga Katonda akyayogera ne tubimusuulira awo. Tugenda okumala service nga n'omupya alina kyatoddemu, omukadde nga awulira ddala service eno gye tukola eringa bwolaba emmotoka bw'ogitwala togande bakyuse oyiro yekka. Baba beetaaga n'okebera filter, baba beetaaga n'okebera CC, baba beetaaga okebera wheel alignment, bingi ebikolebwa nga bakola service. So ffe tukwata ku muntu tumukola mu service without panic, without self agendas. Tukola service ng'eteekwa okubanga ekuyamba. So tugenda osigala nga tubakolera services ezijjudde ku social media mpozi okutuuka Mukama bw'anaayamba ekirwadde ne kyerebwa oba ne kikendera dda ne kirabika nti n'eddagala livaayo obudde bwonna. President yatugambye nti twongere essaala bannasayansi bavaayo n'ekintu obudde bwonna mu Uganda. So ekyo bwe kimala okubaawo bwe tunaaba tukkiriziddwa tujja kuddayo naye as for now Bayibuli egamba bweti mu Zabbuli ya 17 olunyiriri olwa20 Psalms 107 verse 20 egamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya. Tolina gy'obeera ekigambo gye kitasobola kukusanga. Atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira. Era olwabirimu olumu lugamba nti singa abantu bamanyi, singa beebaza ne batendereza Mukama kubanga akola ebyamagero mu baana b'abantu. Zabbuli 17 olwa20 n'olwabirimu. Olwekyo tugenda kusigala nga tukola services effectively ng'alokola era ng'awonya. Togezaako okulimba muno mbw agende ku Kanani. Security eriyo yeyo gye tumaze naye emyezi 6 kubanga ebintu byaffe mukimanyi biri mu open space, biri mu kyangaala ne waliyo obukuumi era bubadde era tutufiirwanga kintu n'ekimu. So tewali nagamba nti koyiteyo olingizeeyo totawaana. Bwe kiri bati kivudde mu kamwa kange nti tuddeyo ku Kanani, buli muntu asigale waali gwe twakkiriza tumumanyi, ate tuli basabi, ate tuli banywevu, ate tuli bantu ba kigambo, tuli ku musingi. Munywerere ku musingi nga ye Katonda ffe. Mukama abawo omukisa.